ogujja ng'otandise okubeera ng'ofuna wuzu, ebyo byonna byonna Allah takunenya. Era funa bufunyi wuzu ogende okole otandike okusaala. Kati mu kutandika okusaala, mu kutandika okusoma Quran, kyoba olina nti buli swala oba olina ogifunirako ewuzu. Buli swala lwetuuka olina kufuna wuzu mpya, kubanga naawe okimanyi bumanya nti akakabanga k'oba omaze oteekwa okubanga wenna toli comfortable. Oteekwa kugenda n'omala okwenaazaako neweetereeza n'olyoka otandika okusaala. Kati ogujja ng'osaala, that is not your business. Allah ajja kukusaasidirayo, era bw'otyo bw'okola okutuusa Allah lw'anaakuleetera embeera n'etereera. Naye eriyo abasawo ababijjanjaba gye bali, kyetaagisa bwetaagisa kubeera ng'omanya nti ono omusawo asobola okunkolako, ni wano basobola okunkolako, and so on. Nebakubeera nga bakujjanja. Nsaba Allah mu buli mbeera yonna gy'olimu, Allah akutaase, 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 embeera eyagikugjeko. Bw'oba osobola, funa amazzi ga rukuya. Ekyo kyejjeko nti kino oza tekiriiwo. Funa seeka akusomere, akuwa amazzi ga rukuya, oganywe, 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 n'okunaabako onaabeko. Insha Allah bw'onooba oteredde, alhamdulillah, kijja kuba kirungi. Kijja kuba kitegeeza nti obaddeko ebitonde ebikukola ki, ebikutataaganya. Bw'onooba nga ekyo tekikoze bulungi, genda mu basawo bano abaaki abazungu, basobola okukola okuwonya. N'abahaba abamu ennaku zino mpulira nga babikola ki, balanga ti osobola okubeera ng'owona. Gezaako onoonya eddagala, naye togezaako kunoonya ddagala lya shiriki. Kuba abantu bangi bayinza okwagala okubeera nga bakolako ebintu ebya shiriki, ebyo byo tolina bikkiriza, naye nga bwe buba busawo. Rasul sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti likulli daa'in dawa. Buli ndwadde yonna yonna eri mu nsi muno erina eddagala erigiwonya. Ffe tuba tetunnabakola ki, kulivumbula, naye nga jjo gyeriri, era osobola bulungi mukwano gwange okubeera ng'owona. Era nsaba Allah akuwonye. Zibulayo eddakiika 14 ndowooza otusukkawo tukoma kutta anti eriyo ab'amasimu, ezo ssaawa z'ab'amasimu. kutta waliwo naatera okuwaana amalusu ku mwana simanyi wali obawo Gwe wali obalabyeko? abakyala balina obuntu eyo, ate abakyala bebayonsa amuyonsa, aba amuyonsa kati ebbeere bwerimu mulimutuga oba amabeere ne gamutuga, mwana nakola kati kyekyo ebashiriki. Okay, kati wano mu kubeera nti omwana sooka olindeko, mu kubeera nti omwana abadde ayonka n'abaako okubeera nga afunyeemu okukusibwa okufaanaganako bwe kutyo, kuno
aba amuwa ekiriwo nti baba bamufuuwa mukko ku mukka asobole okubeera nga ateregera. Alright? Yennankani naye kiri gwe kyobuuza okay wadde n'abo gye bali naye mubaamu gwe agenda ali awo ne babika gundi yafudde azaala neyeefuuwa kuki ku mabeere gundi yakoze bwaki biki ebyo birimu olushirikishiriki ebyo birimu olushirikishiriki era kiba nankani nti okufuuwako bwatyo yendowooza kireme mukolaki kumutuukako naye nga si ensonga eyinza okkigaana wabula eri enkola yaffe ey'obwajjajja gyetwajja tubibajjako nga tubalaba babikola naffe netugenda mu maaso nga tubikola ki nga tubikola naye nga birimu olushiriki. Right? Birimu olushiriki olwetaaga okubeera nga olwewala omwana okubeera nga akolodde n'omujja bujja ku mabeere nogira nosalawo nobeera nga oba omusirisa omukubakuba kuki omukubakubaku wano ku mugongo atereera nobeera nga ne bwoba tomuwanzeeko ku lusulusu naye buli balinga abagamba ndowooza bajjajja oba baali emizimuzimu egyo gyegireese ebintu ebyo okukola ki okubeerawo abo bwe bawufuuwafuuwa obeera nti nolwo aba abyekingiriza awo bwoba nga obikkiririzaamu bwotyo eyebeera shiriki yennyini. Wallahu a'lam. Qibla Islamic Media. Qibla Islamic